Eby'omuyimbi Sheebah Karungi bisesa ate byewuunyisa. Kaakati nno afeesinga munnange ate akaseera muganda wange akakambwe. For example ng'ayagala okukola nga drop. Jjukira nti nno alina munnange ate omwana Amiru kyamukola muganda wange nakyala akakasiza munnange ate eside eno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako, so nga ate omuyimbi Spice Diana avuddeyo munnange ate n'akakasa oluyimba finally munnange ate lufuuse ensonga byonna munnange ate mu maaso awo kakasa nti vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba wabula nkutandisizza n'akatambi ka Sheebah mu kutandika. Sheebah Karungi avuddeyo munnange ate n'ayogera n'agamba nti nno munnange sometime nfeesingamukko ka challenge wano, for example nga ndi mukola wano ka drop kange Yes my baby, sorry guys, my son is calling me. Yes honey, Mama is here working. You okay? Hi, honey. You okay? Oh, you want me to pick you? Okay. Hi, honey. Hi. You miss me? Yay. You miss me? Yeah. Hi. How are you? You okay? You okay? Say hi. Hi. What's up, everybody? Sheebah Karungi. It's me, Sheebah Karungi, aka Swag Mama, aka Sheebah Karungi, aka Swag Mama, and I'm calling you out. Sorry. Oh, let's go, let's go, let's go. Oh, let's go. One hour, sing the number. Not about what the anyway, I absolutely. Sina kirungi kisitwala kubanga nze kalungi birungi byokka ate gwe newookasingeri. It is impossible because I am cold. Can you imagine? Imagine a man like that. What? God just beats people and just loves them. Ngama mtabananga buke. I know it's a nice I'm going What's up, everybody? Sheebah Karungi, aka Swag Mama, aka Mami, aka everything you want to call me. I love you so much. Saturday, 15th August, Pier 1 Lounge in Tinza. Don't miss me. Sorry. Saturday, 15th August, Pier 1 Lounge in Tinza. Don't miss me. I love you. Thank you. Ate omwana ate eri ng'ayagala munnange ate omumusitulamuko ali mu kukaabamuko katonotono. Mami oliwa munnange muganda wange ekibadde mu katambi akatambi kaako munnange ate Sheebah kw'ossa ate ne mutabani we munnange ate Amiru bw'atyo bw'abadde munnange ate akakasa, so avuddeyoko munnange ate n'obubaka obw'enjawulo nga bw'owulidde munnange ate mu katambi ako nakyala munnange ate omuyimbi Sheebah Karungi bambi ayagala munnange ate omwana we. So nga nkwongeddeyoko omuyimbi Spice Diana avuddeyoko kaakati nno babadde munnange ate ku lugendo n'asooka n'ayimbamuko munnange ate oluyimba lwe olupya olwa finale. Lengera omwana ono watambula ti buli mmotoka ekona
Senelaki alabi era sichanonya. Nyabo, olimba lwageze. Finally. Yamuliso. Yebula kamalabu kwesikwata sominzo. Finally. Kekufunye budem primary. Dala By the way, Akazati. omutima tutevajuwale. Naye now. By the way, Lufuusa munnanga ate ensonga so kw'ossa ate ne ttiimu ye era nga bw'owulidde munnanga ate mu katambi ako babadde mu kugoyingamu munnanga ate crazy kw'ossa ate okutwaliriza munnanga ate akadde jjukira nti nno nga bw'omanyi nti nno abayimbi munnanga ate ebiseera ebisinga nti nno bo beebaka munnanga ate mu biseera ebirala kaakati nga bw'ogezaako okulaba awo abadde munnanga ate ava ku show naye nga munnanga ate budde nga bugenderedde omuyimbi Spice Diana n'asalamu ku munnanga ate okukooloobyamuko ku luyimba lwe olwa finale obutasubwa munnanga ate update yonna kakasa nti video ogituweera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba